Kaakati mujje tusenekemukko ku mannyo mujje tusekemukko. Ne bannange mbabuulire ku nsi ya Katonda eno Omuwarabu taligenda mu ggulu. Omuwarabu taliraba jjana nze nkubuulira. Abo boolaba mu katambi bakadaama era nga bakadaama banjawulo. Babboosi baabwe babagulidde yinifoomu. Njagala mbabuuze era mumbuulire. Abawarabu bonna abali eyo balowooza kyekimu, bategeera kyekimu. Kubanga Omuwarabu agenda n'agulira kadaama we yinifoomu ey'okukoleramu mu butuufu ngeri yinifoomu egendamu abantu babiri. Naye n'agireeta nga musanyufu ate agigula tomanyi na kumanya. N'agireeta n'akugamba nkuwadde yo gift. Yo gift. N'aleeta yinifoomu n'agikusimba. Nga nnene nzibu ng'egendamu bakusaasira ng'aba babiri. Kyokka ng'agenda okugyambala oli luti bw'oti, oli lusonjogo. Kati bakadaama bano babboosi babe babayiyeemu ebikumba bya yinifoomu. Obuvaazi bwa yinifoomu ze balina okukoleramu. Naye maayibulaza yinifoomu nnene. Bazambala zonna ne ziba ng'ebideeya. Oyinza okugamba bambadde bideeya. Ate Omuwarabu taswala. Ye muntu asobola okera ku makya n'akugulira engatto nga njuliifu n'azikuleetera nga n'okusinziriko n'essiiru. Oba balina bwe bayita ne bazisala. No, kadaama n'akulaga engatto boosi we gy'amugulidde nga mu butuufu erimu n'ekituli. Naye nga sseba amugambe ye njikugulidde empya gy'oba oyambala. Tusooka otunuulire engoye ze babagulidde. Ebyo bye mutagala. Omanyi mulimu bakadaama abalina obubina obunene. Mulimu bakadaama balina nnyashi nga nnene. Mugenda ne mwambalawo obuyinifoomu bwammwe obuti ne mulyoka muyita ku bababa nga musagala muti. Kati ne bamama bamakinga sure nti babawa ziri zimaazers union. Omanyi engoye ze bayita zimaazers union. Allah! Ate tebasosola. Olaba ne buno Obufiripayini simanyi Bangladesh bulina bawulayini naye nabo babuwa yinifoomu nnene. Naye oba batera okubawa yinifoomu entono. Yinifoomu nnene bazisinga ziwa bannayuganda. Mu abalina olugezigezi olubeera n'obubina obunene. Omunnayuganda ava n'endoddo y'ebbina eno e Uganda n'alyoka agitwala e Buwarabu. N'alyoka ayita ku baba yena n'ayasaamirira. Katajjukira bamama babayisaako landa. Bamama tebalinaawo kabina. Kaakati ate Omunnayuganda bw'ayita ku baba n'alyoka ayasaamirira nga mama agamba tofaayo. Ngenda kugulira ekiwujoowo Kimaazers Union ojja kumbuulira. Kakati sokola yinifoomu ze baagulidde bano. Kamba tuseka akatambi kano mukerabireko naye Omuwarabu. Taligenda mujjana nze nkubuulira. Vidiyo yiyo gimpereka like. Wala yalinda bazize mu kiyumba muno. Aliba mwana wa nnyabo. Siyita ku musi y'Omuwarabu. Ati zira Uganda netunda kabeji, netunda ennyaanya, niyo basize mu nnyumba y'Omuwarabu. Okwogera ku ssente kijjawa bulamu bwange bankwatira nzito. Bana mwetu weegumya naye ennaku eri eno bana bigamba abaana agubikiriza okola malago contract naye wabituuse nkoye. omwana w'omuntu tasaana kukolera bantu bano. Omwana w'omuntu gwe tasaana kukolera bantu bano bannange. Kwate bazize waffe mankwate bazizeeka. Nakutunda kabeji oba amanda n'ensinda mu nsi zino bannange. Nanga banyamba munyambe. Nsinda mu nsi zino bannange. Dayo mama nze. Kaakati oyo gwe bayita Omuwarabu oli gino. Njagala okubabuuza mu mwenna abandaba. Nammwe ze zino yinifoomu ze mulimu essaawa zino abandaba. In fact oyinza n'okubeera wano nga naye weeraba mu katambi kano nga mwoli. Banaye bw'oba oli mu katambi kano, komenti ng'ogambe bannange nange mwendi mwaka akatambi nze omu ku abo. Naye Omuwarabu alina ekintu kye yali aguliddeko kadaama nga mu butuufu kya mullo. Naye sijja kuwakana mulimu Abawarabu abalungi. Mulimu Abawarabu abalungi naye omukazi tosobola kwetaaya mu maaso ga mukazi munno naddala ng'oli mu maka ga mama. Baba bandooza batera okugula
okugulira bakadaama ebintu kati kyemmanyi ebirabo abawalabu bano batera okuwa bakadaama ebirungi kubaako perfume ate ne perfume bazibagulira nga bagamba nti muwunya. Abawalabu be bantu abasinga obukyafu ku nsi ya Katonda kyokka be basinga okuwunyiriza abawunya. Omanyi kitegeeza okuba nti katukankwe example oliraanaganya omulalu ate omulalu akugamba lwaki tonaaba oba lwaki owunya kyokka nga ye mulalu tanaaba ate awunya alya kasasiro kyokka nga yasinga okwogerera abantu abawunya n'abatanaaba. Kati ye muwalabu. Abawalabu bantu bakyafu bo banaaba perfume tebanaaba mazzi gano asobola okumalako wiiki nga tanaabye naye nga yeekuba ebiwowo nga 6 era bo n'ebiwowo bali bati. Abawalabu ne perfume bali bati tebateŋŋana abawalabu ne perfume naye bw'obasanga nga boogerera bakadaama n'ayogera kino muwunya buli kaseera babeera bati naye nga bo bafuluma ekisu. Kati munnange eyo y'omuwalabu owa ddala. Omulabu yajjokera ku makya n'agulira kadaama perfume zo perfume simbi kubanga perfume omuntu wakugulira perfume zo ebyo birabo birungi ne wano babitonera abantu oli n'atonera baawe ekirabo nga kya perfume iwe bityo oba okitegeera. Naye abawalabu balina ebintu bye bagulira bakadaama mu butuufu nga biri abunomo. Waliwo kadaama baba yamugulira engoye. Kadaama yali amazeko contract ye ngaddayo. Ndowooza mu kumwebaza ne bamugamba wange tujja kugulira ki? Tujja kugulira engoye. Kakati baamugulire ekijoowowe ne bamugamba kino ky'olina okugenderamu ku airport. Kiringa nga kitengi omanyi bino ebigoye by'aba Nigeria naye ng'ate by'abawalabu nga kinene. Ne bamugamba ogenda kwambala ekyo ne bamugulira omuniigina. Omanyi zino niigina ze twambala eno ku mutwalo gumu kitundu ne bazimugulira ate nga zirimu ekituli. Ndowooza oba mama oba baba bakwata akambe ne bagisala ne bagifumitamu omutuli ne bamugamba ogenda kwambala eyo ne bamala ne bagipakinga bulungi nnyo mu kibokisi ne babireetera kadaama ayambale. Kadaama yabisumulula nga tulaba ne vidiyo ya kadaama oyo gyeri era bw'okebera ennyo mu vidiyo zange ez'omwaka oguwedde vidiyo ya kadaama ono nagiteekayo gyeri nga oba baba simanyi ebirabo bino bibawa bakadaama biba biguliddwa abantu babiri mama ne baba oba abeera mama yekka nga yasinze okuteekako kale ayinza okuba nga yasinze okuteekamu amagezi mu kuwa kadaama ebirabo. Mutubuulire mmwe abali eyo ku kyeyo mama ne baba aliwo asinga okuwa ebirabo. Omanyi buli kadaama agenda ku kyeyo alina omuntu gwafunamu omukisa. Eri agenda ku kyeyo omukisa n'agufuna mu mama. Eri agenda ku kyeyo omukisa n'agufuna mu baba. Eri agenda ku kyeyo omukisa n'atagufuna mu bantu bonna nga talina kya kirungi kyabafunamu nga abula abafunamu bubi kumutulugunya na kumukubaakuba oba okitegeera kuyisibwa bubi. Kati kwegamba guba mukisa n'okusanga omuwalabu omulungi asobola okera ku makya n'agamba omanyi kwatayo akalabo bwe kati omanyi katiipu kaako kubanga famire ennungi muganda wange nazo tezisangika. Okusanga omuwalabu nga mulungi nga talina buzibu bwonna naye tasangika wakusabira. Era bw'oba ofuutuka eno e Uganda osaba n'ogamba yi Mukama Katonda nsaba ngenda okusisinkana boosi wange abeere mulungi oba okitegeera neme kusanga muwalabu mubi ekyo nakyo kiba kyakusabira. Naye abawalabu bano eno ebikolwa bino eno bye bakola mu butuufu balina ensonga lwaki babikola. Abo abaana ababuwala mwetega nnyo bakadaama mwetega bababa ate mukimanyi nti emibiri gyammwe giba mipya mweyensi n'oyita ku baba ye nowena ng'oyambala jjukira bye bitenjitenji bikwata bwe biti abamu mwambala bugistring n'olyoka oyita ku baba nga wenna osagalasagala bwoti onyeenya ebbina baba yena n'abula okkulumba mu kiyungu. Kakati mama munnange naye omunenye omusaasirako kitono. Mama omusaasirako kitono aba alina okugulagana agagoye ga Mothers Union okugezaako okubikkabikka ku ki okubikkabikka ku figa yo
era bakadama abasinga obungi mwe mbalaba nga bali mu bigoye ebyo bwe babijjamu ku intaneti kuno nga bakola effujjo lyabwe mwewuunya n'ogamba bulijjo ebyo by'okwese naye nga ayina ensonga lwaki akola ki alina ensonga lwaki abikweka oba okitegeera ekintu ekyo naye nga abaana bannayuganda mwetegira ddala baba muyitawo ne mugera kati kankweka example laba wano e Uganda omuntu bwokera ku makya n'oleeta awusigalo ng'omulese mu makaago olina amateeka g'omuwa by'atalina kukola nga bbaawo waali era abakazi ebiseera ebisinga jjukira abakazi be bafuga amaka ng'omwami taliiwo oda kola kino kola kiri jjukira abaami ffe tuli baliida then omukazi ye gwe bayita keyateeka yavunaanyizibwa ku ekimu nga bwe kitambula ewaka kati nawe kuba kuleeta mukozi omukyala yakola ki yavunaanyizibwa ku dipatimenti y'ebyo waka wateredde mukozi biki kati bw'okola ku makya n'oleeta awusigaala ewaka olina amateeka g'omuwa ebyo tebiri mbawalabu bokka era zikamba buulire mama bw'akeera ku makya n'akuwa ekijuwo nga kinene bwe kityo nze simunenya era simusalira musango nti mama yakedde ku makya n'akuwa ekijuwo simunenya era simusalira musango kubanga ne wane Uganda mubikola oleeta omukozi n'omuwa amateeka gano wammanga omuwe ennyambala gy'alina okwambalamu nga bbaawo waali oba gy'alina okwambalamu nga ali waka n'omugamba nze wano ewange toweeyambaza bumini bw'oba ogenza okunaaba ebyo bye muggira n'ova okunaaba n'olyoka oyitawo mu katawulo ng'oweesalisa mu maaso ga bba wange sibyagala ago amateeka abakazi mugawa ba awusigaalo bba wange bw'aba atudde wali mu ntebe funa wali batula wali eri ebbalibbali kwegamba abakazi mulina obuteekateeka bwe muteekawo naye nga bonna lwaki muba mubukola mugezaako ku protectinga baami bammwe butatunuulirwa nnyo ba awusigaalo bano bakadama bannayuganda oba okitegeera nti ne mu Uganda sebo mulimu bakadama ba awusigaalo kuba nti bawusigaalo naye nga nabo bebira bakadama so kakati munnange sijja kunenya nnyo omuwalabu lwaki abagulira ebyo ebigoyegoye ebyo ebinene olaawo omunnayuganda yeetegeramu ago amajoowo ogwo n'alyoka ate nekirala baba bamanyi emibiri gyammwe bamanyi waliwo wakusanga mu butuufu n'agamba ate munnange bo bakazi baabwe babayisaako landa babbawo layini bwe bati baakulanga bye baagala oba katonda bwe yali atonda abawalabu yabakasukiranga bukasukiza obufiga n'akasuuka akabina ne kagenda ku mama ne kamugwako bwigi ne kabeetalala bwe kati so abawalabu baakula bubi nnyo nga bw'okiwulira infact abantu abeeru bonna akina bawalabu akina bayindi akina bazungu akina baki era abalina ku bufigafiga babale batono nga bw'okiwulira si bangi era si bayitirivu oba okitegeera ekintu ekyo naye nga byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndoza tusinkana olunaku olw'enkya omukama katonda nga asazeewo mbaagala nnyo nnyini ddala mwenna abeekumira ku mukutu ate naba kusubscribe nga twegatteko ng'osubscribe nga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu kona mukapesa ka subscribe bumalako na mukade akade katye personalize okateke all nti bwentekayo video gwosooka okugiraba notification ejja bulambalamba wano ku ssimu yo so n'olwekyo mbaagala nnyo omukama katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba peace and love temwerabira okukozesa CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti ate tukutambuza nawe aliyo weetaaga okuleeta bizinensi yo akalanga okaleete tukakube abantu mu maaso so mubere bulungi mweraba